Yes, alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najje sinza obanga otuuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Burkina Faso kirabika embeera eyongedde kusajjuka busajjusi. Amawanga aga Afrika saako n'abaddugavu bavuddeyo ne bayimirira ku sayidi ya Ibrahim Traoré bagamba nti nno balina okulwanirira omununuzi w'eggwanga ono tebagenda kubanga bamulekerera. Era amawulire agava mu nkubo galaga nti ennaku z'omwezi nga 3 April bategekeddwawo okwekalakaasa mu kontinenti yonna eya Afrika okusobola okulaba nga babaakinga Ibrahim Traoré. Jjukira nti nno ye agamba ti Afrika emaze ebbanga ddene ng'etigomezebwa n'amawanga gano ag'abeeru, ate n'agamba nti nno ebyobugagga bya Afrika tebigenda kubanga bimala gatwalibwawo ebityo. Jjukira nti nno enfunda nnyingi nnyo azze asamba kwegamba azze ng'asimatuka okufa eri obutego bw'abasajja bano abazungu. Enfunda nnyingi nkugambye azze asimatuka okufa okuva we yagvayo n'agamba nti nno Africa must shine, era n'agamba nti n'ebyobugagga byaffe tebigenda kubanga bitwalibwa butwalibwa basajja bano bakyeruppe nga ffe tetulina kye tubifunamu. Kaakati oluvannyuma lw'omuzungu okuvayo n'alemerako ng'ayagirira ddala ng'afumbibidde okulaba ng'atwala ebyobugagga bya Afrika, Ibrahim Traoré agamba nti nno tekikafuuwe tekigenda kubanga kisoboka. Era olunaku olw'eggulo yalabiddwako ng'atowa order okubanga projekiti zonna ze yaintroducinga mu ggwanga erya Burkina Faso zitandika okubanga zioperatinga, omuli projekiti ez'okukola amakubo, omuli projekiti ezaawa n'ezaawa. Yatandise okubalaga nti nno yaali serious ne wekiba ki agenda kuyimirirawo, tagenda kubanga atiitizibwa n'amawanga gano ag'abazungu. Jjukira nti no ebadde agenda tindiga agenda okujja mu ggwanga erya Uganda, naye bannansi bamutiise bamugaa tolinnya mu kigo ekya Uganda lwa nsonga mwami Yoweri Kaguta Museveni tewali kalungi kogenda mumufunako. Wabula wakati nga bategese okwekalakaasa tetumanyi oba Uganda naye egenda kubeera part ya protest kwebyo ebigenda kugenda mu maaso mu kontinenti yonna. Tebamanyi oba Uganda egenda gettinga involved, kubanga jjukira Uganda yeggwanga lyabadde yagina okubanga ajjamu asinkane, era mwe muli abamugambye titutawana kulinnya kigere mu ggwanga erya Uganda. Kati ng'ennaku z'omwezi 3 mu kontinenti yonna eya Afrika bategesewo okwekalakaasa okusobola okulaba nga babaakinga Ibrahim Traoré okubanga tanyeenyezebwa mawanga ag'e Bulaaya agaagala okwebbira ebyobugagga bya Afrika obikukumpanya obitwala ebunaayira. Oli ku Yugi Update TV k'osinza obbanga otuuliza gw'atannatweyunga kukirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi munna nammwe abali emitala w'amayanja mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color, eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso
nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olaba nga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula
wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.